فيه الحمد لله ما أصبحنا بمن نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا إخوة المسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okusooka okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala buli budde bwonna tumutendereza n'amatenda amalungi almuhalafati lihwadisi alqiyamu binnafsi alwahdaniya alilmu alhudiratu wassamiu albasir Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza n'ebitendo bye ebirungi ebyo byentandise nabyo nezaako okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yabukeeseza bannange Allah subhanahu wa ta'ala yabukeeseza mpozi nyongeddeko okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuluŋŋamya nensabira omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama Allah nga bwe yatulagira yatuga nti ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi tasliman kathira tubeere nga tumusabira buli budde nnyo nga tusabira omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama byonna ebyo tubimanyi era tubiwulira bulijjo naye nga Allah bwe yagamba nti wadhakkiri fa inna dhikra tanfa'u lmuminina okujjukiza kugasa bakkiriza era bongera ne babitugamba nga seka bwabadde wano bwatubuulidde banne nina obuntu bwempulidde naye abakyala kyamukisa mbinze ndi muyizi nno mulungi nnyo era awuliriza ennyo omuntu yenna aba asomesa nnyo era nze ne bwonfumita empisa eyinza obutannuma nga omusomesa asomesa naye kyamukisa mbi kinnuma nnyo okubeera nga bannange bwe tuba nga tusoma abalambira mboozi seeka ayogeddeko wano n'abaana era babadde nabo bambi ne batafaayo agambye abaana bawoggana era ne batafaate Sheikh bwatyo bw'ayogera tabadde agamba ffe kanze mbabuulire abadde agamba baani ffe ti abaana baali ne bali ayisi kati wano badde tibamulya naye nga teera bawoggana bannanga abaana baffe tubeetaaga naye tuwenga value okusoma kwo saagalaga nti asomesa wabula okusoma kwo kuwa ekitiibwa gwe wennyini awo wennyini mu kifo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala waleetera malayika nabeera nga yanukudde kyoyosabye Allah subhanahu wa ta'ala nti ayi Allah nsonyiwa mbadde nkola bino naye tulabye bannange ebigambo ebivudde mu seeka byalaze wano ebigugu ebyo njagala kibagambako katono nti bannange ebigugu ebyo si yeshiriki ebyo bibadde bugoye Allah yabitonda na ku mituba mwabatabimanyi Allah yabitonda ku mituba ebintu ebyo ko babijja naye so konna ne bekabanga katono nnyo kali katini nnyo kalinga Allah bwe yakoogera nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ne bekaba katono nnyo nga gwe koogatta ku Allah bwe kati katono nnyo oba ne bwe kibanga kigambo nga kiyita ku lulimi hadha huwa shirku oyo aba shiriku nga yenkanankana n'ono gwe batadde wano gwe togamba nti anze obwange butono nnyo era nze nabusiba na mukagoye katini nnyo tebulabika nakulabika tebulina kye butukosa tewanayinza bulaba mwana wattu kyonna kye wakola boogedde ku bulera bw'abaana seeka abayogedde katono nnyo mwana twebeera byetaagisa nnyo okugamba abakyala ife tukola ebyo kiri kasimbula ku bakyala basiraamu nze buli lwendaba ebintu ng'ebyo binkaabya amaziga lunaku lumu nali ŋŋendanga okusoma kugenda e Makka naye nakaaba nga amaziga mu jiribaabu munda nga abali awo tebandaba naye ng'ekinkaaba kiriwa musajja yagenda nga naaga nti bw'oba olina kyogatta ku Allah totawaana genda
neŋŋamba yi Allah oba singa mbadde mugatta kate kaakati naaligenze nga neebuuza naaligenze nga mpula ekineesiwaza nga nkaaba amaziga mayitirivu nemala nemwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nemala nemwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Sekono waliwo obugambo bwatugambye bannange ku baana abasoma ku kusoma kw'abaana nti weebuuze omwana asomera wa asoma ki kigenda kuba kya mugaso ki. Mwana tunjagala mbabulira abakyala ife ffennyini ffe musingi Allah subhanahu wa ta'ala wayatulayira mu Qur'ani la uqsim bihadha albaladi wa anta hillu bihadha albalad wa walidi wama walad. Allah yatulayira omuzadde n'ekyo kyakoze eki kyazadde ffe tubeera mu zzaaliro era nabagamba nti ekigambo kuga nti omwana wa mukyala omwana wa musajja omwana wa mukyala olw'ensonga yava naye muleeba gw'omuyinako obuvunaanyizibwa ebitundu 99 omwami ayina eki gwe wamujja muleeba era singa teyajja omwami teyatudde ku budala oyo gw'oyina era toba kumuleeta maawe n'ojja naye gw'ova naye muleeba ne bakwasa buli eyali azadde kakimanyi omwana bamukwasa ne bagamba nti Mariamu Zainabu ozadde mwana muwala oba mulenzi era n'osanyuka nga nannyini kulowooza nti ye nannyini ye nga ye tannamutunulako gw'omusooka omutunulako n'omutwalira bannanga omwana wa mukyala naye musalawo bubi nnyo olw'ensonga seeka ayogedde ku kusoma nti asomera wa kyalibadde nti lwaki abisoma naye ekigambo ekirimu bannaye mu nsonga eyo nti omwana oyo byasoma bya mugaso mu duniya yokka ebyo byoteeka mu senti mwatulayo mpuliddeyo akagambo akapya seeka akakomeza mu kuninze nsobola okwogera ddala senti jahannama nga bw'abadde agenda okyogera mukiwulidde nammwe senti jahannama. Mwana mulenzi yagamba nti Uganda police bagiyita Uganda problem mbu Uganda police nakaako kanyumira nnyo mbu Uganda police Uganda problem kaakati ne senti jahannama gye tutwala abaana baffe nga ddala kyekyoge mazima omwana agenda kusomayo bikyamu byereere bannange naye obugambo bwaffe obwo mbukomezaawo simanyi budde bwe nnina naye nga olw'ensonga bannange ebigambo bikwatagana ku baana mwe mubiina abakyala era mumwogerera ddala mwe musalawo wajje mwagala bakole ki basomere naye ekigambo ekitali kituufu bannaye musalengawo okusalawo ng'ogenda kukujulira yaumil kiyama. Mbagambye okusoma kw'edduniya kugasa muntu mu nsi muno mwakola ki mwali kibi nnyo okutuuka ku luguudo nga tomanyi baluyise simanyaani kati waffe bagambanga nti oluguudo olugenda ewaagundi kati se bakyayogera manya bagamba liini oba bwe bityo si bwe babiyita bwe babyogera mubimanyi naye okusoma kw'omwana kumugasa mu duniya wabula beera ng'okimanyi nti oyina okusaako ahera nga yeekulembedde edduniya n'ebeerawo ate byombi bisoboka. Allah tasobola kubeera nga tasobola bigaba bino abaganda baano bagamba nti Katonda agabanga mulalu ne weewuunya nti ate ddi lwategeera n'agaba obulungi kumanya baali tebakitegeera kyebayogera naye Allah subhanahu wa ta'ala ebibiri abimuwanza. omwana nga ndeesaawo looya ate sheehi bulungi ddala yava buto nga mu primary kye school biki school kye simanya n'alinnya mpaka ali ku masters era kati ali kusoma kati sawa zino ku online naye sheehi mulungi nnyo ng'ate looya bulungi ddala alina edduguli nga nnya kati naye bannange mbabuulire nti omwana mu nsi byasoma ku duniya bimugasa luddawa ku nsi kuno katono nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala nsabako ku Qur'an sonyiwa taata naye oli mutabani ono mwana nsobola omuzaala nga muzaalira ddala barakallahu fiki. Katono nnyo alina swati Tawuba atunulira omwana katono nnyo akagamba ako abakyala ffe tulina abaana y'ensonga lwaki mbitunudde mune olowooza manyi nnyo okutunula mu ntono eno. Swati Tawuba aya 35 ndowooza asobola ogitunulamu ng'alina Qur'ani agitunuulire. Swati Tawuba kyesimanyi oba ndabawo mukwano ntabanyi olw'ensonga yaki
y'ennyukuta entono ng'ate ekitaala kinkubyemu. Hudu ne tawuba eriwo esooka tawuba eno 35 eno Yunusu tawuba yino aya 35 eryewa ena 35 ameka 55 sorry 55 Allah subhanahu wa ta'ala ngagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fala tu'ajibuka amwaluhum wala auladuhum yagamba tekwewunyisa emaali yaabwe n'abaana baabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngagamba kati ffe tuliwo tetubeewuunya nga tulaba esente zammwe ze muyina n'emaali zammwe ze mukola ki ze muyina. Aga tebeewuunyisa emaali yaabwe naki n'abaana baabwe. Innama yuridu llahu liyuadhibahum biha fi dunya wal akhira. Ayagala Allah ababonereze nabyo ku nsi kuno mu bulamu bw'ensi eno. Gwe kwokwata obubi omwana wo n'omutwala mu senti jahannama hadha huwa adhabu eyo eba emaze okufuuka adhabu. Kubanga omwana agenda kwambala nga bw'ayagala, agenda kukola nga bw'ayagala. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agambye ti innama yuridu llahu liyuadhibahum biha fi hayati dunya. Agenda ayagala Allah subhanahu wa ta'ala ababonereze nabyo mu bulamu bwaki bw'ensi eno. Allah n'agamba watazhaqa anfusahum wa hum kafirun. Tulyoke tuveemu emyoyo nga natumaze okukaafuwala. Bikoleddwa luddawa ku nsi kuno. Gwe koogeza omwana okwo okusoma kw'omuteekamu manya nti bigenda muyamba mu nsi. Ebyahera obikoze otya? Noonya hero emala ogitereeza wano zeni oteeke omwana wo bw'anaatambula luddawa ku nsi kuno. Basiraamu tunoonye abaana baffe simanya ffe bagadiyani abakulu ennyo ku maama, naye bw'onooteeka omwana mu senti biki wallahi ogenda kuwunzika. Allah agambye alaykum salaam wa rahmatullah. Allah agambye nti yabituteerawo mwana ati agamba tobyewuunya bw'obiraba nga waliwo abiina. Waliwo omuntu alina abaana be 10 n'emmotoka 5 waka oba nazo 10. Kitegeeza Allah yakuwa niye awamu n'ekyo mwana wattu. Innama yuridu llahu liyuadhibahum biha fil hayati dunya. Mwana wattu yakuwa ekibonerezo ekyo byakubonyaabonyera oba wasanze omuntu nga yakuza byo omwana wala ate era amubonyaabonya. Nasanga omukyala nga banaye balwanira mu maaso ne mugamba nti abo balabe beekuba omwaka ogujja bagenda kukuba ggwe. Ne muganda okkiriza omwana nalwanira mu maaso go ne beekuba ebigwo ne mugaako oligenda okutaasa ggwe mufu. Bwe tutyo bwe tubakuza n'olwokuba nti si ensonga gye mbadde njagala okwogerako naye mbiwulidde wano ne nyenyamira nnyo nga ndaba tutunudde butunuzi naye ennaku y'amaanyi nnyo. Bwe tunulira abaabo b'okuzizza obalaba nga bajja kuba ba mugaso. Abedda Allah yatugamba mu Qur'ani tibabasomeranga Qur'ani wa idha quri'a alayhim al-Qur'an aya njalabire eri mu surati Maryam naye Allah agamba nti kharru sujjada wa buqiya bagwanga wansi ne bazirika n'ekyo ekyabasuulanga nga batya emabega waabwe. Gwe mbulamu bw'olowooza naye abaana bano bwenva ku nsi seeka aya gye yatusomedde bya Ayubu balisaala balikola ki? Olw'ensonga gwe wennyini ekyo kyennyini ky'obawaddemu batunula batya? Bafaanana batya? Tujjeeyo nze nga Hajjati Salama ne ntunuulira olunyaniriza ntusanyusa okukula ntunuulira abaana omu nampitako syu mbana akatulo nayita ku ntebe syu noga subhanallah ono omuddu ki kyakuzizza kati? Nze wange ne bwe wasangayo waaga akulamusa atudde wansi takuyimirirako gwe kasi toobeera ng'oyingidde wange. Ne bw'ajja nga ali mu suuti zenkanawa wansi. Naye basiraamu batubuuliddeko wano ku baana seka kyogeddeko bamine ndabanga
awulira ng'aga nti ate yemmwe bannanga badde agamba ffe abali wano naye Allah subhanahu wa taala atugambye mpaka omwoyo lwe guguvaamu nga mwana watte ofuuse mukafiiri ku lwaki ku lw'enkuza y'omwana gye wamukoze eki gye wamukuza naye emaali yo bw'ogikozesa n'abaana Allah yabigatta wamu olwo yagamba nti fitina naye wano agambye nti ayagala Allah subhanahu wa taala ayagala annama yuridu llahu liyuadhibahum biha ayagala abikukole ki abikubonereze nabyo naye basiraamu tufeeyo ku nsonga eyo nkulu nnyo kuba abaana bayimiriddewo mu duniya ne Sekono Bwazembambi akyogeddeko naye tufeeyo okutunuulira abaana abo tuyinza okuviiramu awo ewa Allah subhanahu wa taala kuba wano atugambye si byahera agambye mpaka omwoyo lwe gukuvaamu yabawa ki bibonerezo bitubonyaabonya nga temunafuna school fees kati abantu twatandika dde okuga ye bagenda kusoma buta ye bannange ye ngenda kukola ntya omusajja tannakuŋŋaanya dededede fa simanya baani banakyeyombekedde bannange buno obwana bwa mwenyinaze nyabo tuli mu kubonaabona ekisooka ne bwakuddamu ekigambo ekikyamu awo nawo oba obonaabona n'omugaa nti kola kino nagga nti naawe maama osobola nawo oba obonaabona mwasadde tujja kusaala naawe osadde bukulu awo oba obonaabona tolowooza nti olwoba ku mirembe ne Allah agambye okutuusa omwoyo lwe gukola ki lwe gibavaamu emyoyo lwa nsonga yaki yakubeera nga abaana bo tetwabavaako wabarakallahu fiikum ensonga ezo nzikomezaawo naye munsonyiwe okuziddamu naye mbadde nzaagalanya bansonyiwa si mmwe babadde bano abasomesezza baseeka njagadde nabo bawulire nga nange omukyala nkyogera nga ddala mu butuufu tukimanyi bannange ensonga gye njagala okwogerako olwasembayo ko nga ndi wano twasoma ku aya etulaga abakyala nti abasajja balina otulabirira aya eyo nga bwegenda Allah subhanahu wa taala n'agamba nti abamu yabasukkulumya ku bannaabwe weetuli bannange weetuli waliwo abaaliwo ne tusoma Allah subhanahu wa taala n'agamba Allah yagamba abasajja abamu yabawa fe abakyala n'abasajja abamu yabawa kati ne twagenda kizuula nga abasajja beyawa amaanyi on'okutegeera okwo nabbi sallallahu alayhi wa sallam kwe yagamba bategeera nnyo era omusajja yagamba ennaku ezo n'agamba nti fe abasiraamu abatanywa mwenge twasiriwalidde ki saategeera naye nga nange bwe nakirowooza taatanywa mwenge simanyi waasiriwalira kitegeeza ki nti Allah subhanahu wa taala yabawa okutegeera kw'amaanyi n'amaanyi gennyini mwana wattu ate n'atuma n'atugamba nti babeerawo okutulabirira okubeera nga batweyimiriddeko Allah n'addamu n'atugamba nti ate n'ekirala kubanga bakwata emaali yaabwe ne bawaayo Allah ayogera mu aya eyo ng'agamba nti abakyala abalongoofu mwattu ng'atuga nti baba bagonvu baba baki bagonvu Allah atemaatema aya eyo nga bwe yajagala n'atuuka okugamba abasajja nti bwe muba mutidde obujeemu bwabwe amakulu nga batulabye tuli bajeemu Allah yabaga nti kale mutuule mubabuulirire Surati Nisa aya ya 3:5 ndowooza 3:4-3 Surati Nisa n'atugamba nti ki abakyala abo abaami baffe abo batubuulirire batukole ki ekozi bampadde ennene sole bannange awe tutuuse mu bannange mutusonyiwe emyaka gigenze tubadde tuwogera amakulu ga aya yaffe gye twasomako luli nga Allah subhanahu wa taala atugambye nti abakyala abalongoofu beebo ate abagonvu abo abakuuma ebintu by'ababba baabwe abakuuma ki arrijalu qawamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tubghaw alayhinna sabila inna Allaha kana aliman kabira. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu aya eno njagadde giyitamu nga bwe twagisoma tiyatugamba nti abaami be balina otubeererawo be balina otuyimirirawo ku lw'ebyo Allah bye yawa abamu okusinga kwaki ku bannaabwe naye bye bakwata ne batuwa mu maali zaabwe n'atugamba nti fe abakyala abalongoofu beebo abagonvu. Seeka wano yabyogeddeko be babaki abagonvu n'agamba ti ate abakuuma ebintu by'ababbaabwe ebyama by'ababbaabwe mu butabaawo bwabwe. Allah n'atugamba ebyo Allah bye yabakola ki bye yabakuumisa. Naye yatugamba nti wallati takhafuuna nushuzahunne bwe mubeera nga mubatidde obujeemu n'agamba nti faidhuruhunne mubabuulirire wahjuruhunne mubakole ki mubatuuze mubakole ki mubabuulirire batunenyeeko mwana wattu nga tubaddeko kyetukola ki kyetukola. Naye Allah subhanahu wa ta'ala kyenjagadde mu aya eno okututuusaako ku ndala awo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti bwe baba nga batubuuliridde ne tugaana mwana wattu batusenguke mu buliri batusenguke mu buki wahjuruhunna fil madaji bave mu buliri bwaffe baveemu. Gwe bw'okiraba bw'otyo ng'omwami yakikoze n'olowooza anaazira anaakoowa mwana wattu nedda ekyo Allah yakimulagira. Olw'okuba tetukyalina bukkiriza bali bayogeddeko abakyala balongoofu tukirabanga ekitaliimu kubanga tetulina bukkiriza. Ensonga ena n'agamba nti wadribuhunne mubakube. Kyalo olwala omwami bwakutemako oliwo tisyo ku poliisi n'odduka mizibu. La abada ekyo ekikola tekiba kituufu. Weebuze lwaki ankubye lwaki kizze nakoze eki nekyewakoze tokitunulamu nti kibi wabula odduka buddusi nti omwami ankoze eki ankubye. Naye Allah yabagamba babakubemu wabula okuba abamanyi bakuba nnyonnyola si kwa kutulugunya. Allah subhanahu wa ta'ala n'amala n'agamba nti ate bwe babeera nga bagonze fa in ata'anakum bwe babeera nga bagonze fala tubghaw alayhinna sabira tebagenda mu maaso n'okubeera nga bakyasula mu ddiiro akyakukubamu bakyakuvumamu abakola ki tabaako kyakola kubanga bw'obeera ng'okoze eki ogonze. Allah yagamba nti inna Allaha mazima Allah kana aliman hakima. Allah subhanahu wa ta'ala ye yabadde adda nnyo amanyi ebyamera mutegeevu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi gwe kyewakwese wakikoze okigenderedde nogamba nti kikola ekisajja kino wekinaddira kijja kuntegera nange nkoze eki. Mwana wattu aya eyo tutuusiza butereevu ku aya eno eddako. Ensonga topiki yaffe egamba nti ani yagenda mu bufumbo mu nsonga zino 3 oba 4. Wagenda kufumbirwa kugezaako kutuukayo butuusi bwe bulemanga odda oba koolaba oba onoosobola. Ebigambo ebyo mbiwulidde. Wagenda kugezaako kutuukayo butuusi ne bwe kiba ekimu ku ebyo kugezaako koolaba oba onoosobola kootuukeyo olabe bwe bulemanga odda bwe bufumbo ebiro bino bwe buliwo. Wagenda kugezaako koolaba oba onoosobola mwana wattu tewafumbirwa. Era byonna byokolayo byonna bifu. Nze ndi kansala w'abakyala mmwe mwennyini abafumbo n'abawala abafumbirwa.
naye omuntu ayinza okuŋŋamba ebigambo bannange nempulya nga ntidde ng'ate awamu n'ekyagenda kufumbira nuga ya rabbi laka alhamdu ono alagawa ng'ate akutegeezezza era yazzeewuwo olulala nga bami be babasindise yawula hajati salama ali omukwano gwa mukwano gwe n'akutuukako naga nkuweereza mukyala wange oyo hajati mumbuulirireko ku nsonga abcd naye awamu n'ekyo ng'omuntu azzeewuwo agenda kufumbirwa agenze kulaba oba anansobola agenda kugezaako katuuke yalabe ebigambo ebyo obiwulira nga byonna biri ekigambo eki kimu naye nga byawukana era onaaga nti waayi kaŋŋende ndabe ani yagenda okugezaako mu bufumbo bw'obanga wagenda kugezaako toliiyo nakaakati emyaka 3 okyagezaako bugeza era y'ensonga ebifo ebyo ebiyimiriddewo nga buli kimu okirabako nga si kituufu kuba mwana watte olw'ensonga obufumbo bwonna we buwangaalira buteekwa okubaamu ensonga esookera ddala ey'omukwano kati wa wagenda kugezaako omukwano teguliyo abakyala ne tufumbirwa n'abami ne bawasa nga n'ebigenderwa byabwe nabo tebabimanyi obuuza omusajja nti omukazi eyasooka amuwasiza ki nga takimanyi oyo wokubiri nga takimanyi n'omusanga alina abaana abavuumula mu motoka naye nga tebalina omulala yali wa busungu obusungu bwamulumanyi olwotayoza ngoye nakampasa owokubiri wa busungu oba bukakkana akola atya nabo ne babeeraawo oyo n'aba namba 2 wa busungu naye yasooka nga bwekimubuuza nga bambi ye yasooka alina ebizibu yakoowa okumuyita nti nno bw'atawasa yalibanga si mbu namba lujega n'amuwasa nga namba lujega kyekyamuwasiza gwe woolyawo tokimanyi nga naawe olimu eyo embeera abo nabo bali ebyabwe ndooza kambireke nawasa ow'okusatu naye n'omusanga ensonga teriiwo ng'ate buli mukyala ateekwa okuba nga alina ensonga mwatu mu ddiini asooka kumpi ali farada owe ateekwa okuwasa wa farada mwatu n'owokubiri bw'otuba mu ddiini abeera sunna muakada lwa nsonga Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako olw'emigaso gyabwe gye babalinamu maama Abdallah bamulongoosa kati emyezi 3 dokita yagamba n'ogwokutaano n'ogwomukaaga tunulira oyo omusajja n'omukazi yawasa wa busungu olowooza maama Abdallah alina kyafunayo alina kyasiimayo tasiimayo tugambye topiki yaffe egamba tubuuza ya kibuuzo nti ani yagenda mu bufumbo ow'okugezaako kantuukeyo kandabe oba nansobola n'ebirala bye mwapangawo awo ebiyitirivu ddala naye nga mwana wattu obufumbo bwe butuuka we butuuse nabagamba nti afumbirwa kati nawaliyo kati eddagala nabawalimu ti buli musikyala yenna addire omwami we okwanguyayanguyako ebigambo amufuule friend nabagamba not love obufumbo tebuli mu love bw'obuteekamu love owedde obufumbo buyingiramu lwa mukwano gwo friend atakyayibwa oyinza okunsanga nze Hajati Salama nina emyaka 56 naye nga mukwano gwange gwe nafuna n'emyaka 10 na kati nkyamuyina how naye nga omusajja gwe nafumbirwa navaayo dda obiwulidde ebyo naawe bw'oli wavaayo naye tiwavaayo w'oli obufumbo buyimirirawo kwani ku bumbiriri omwami n'omukyala mwe mutunuulire ti obufumbo obwaffe obw'ekisiraamu ffe nawane ewaffe mu Central buli afumbirwa ava gy'abeera oba gye yazaalibwa n'agenda gy'agenda okufumbirwa si bwe kiri bannange si bwe kiri bwe kiri naava bw'obanga gwe wagenda gwe ekibuuzo tokyebuuza ti bweba factory gwe assistant manager ne bwe tutukayo tutipa manager n'omugobawo ate nno mwana atunubwa kasiya tubumuwa kumpi omuyisaawo n'okwera si yaera ndowooza oba ate akola ki simanyi
be bakyala b'ebiro bino. Gwe yava ewammwe n'ogenda ow'omulala oyagala toyagala okuggyako ng'ogenze ku ebyo bye mbabuulidde bannange, ng'ogenze kugezaako k'otuukeyo, kolawo oba n'osobola. Bwe bitaba ebyo gwe n'oddira erinnya ly'omwami gye walaga lyo n'olikkakkanya, so nga mwana ate obudde bwonna osobola okulinnya okumwenkana ng'okomaawo nga mbulago mu mirembe. Naye kireeta emirembe okimanyi? Friend. Muddeyo waka baami bammwe mubafuula ab'emikwano basiraamu. Mukwano gwo nga bw'olina mukwano gwo naaki oyo gwasomanga naye Mariamu, Sauda Naani ne Joweria be walabako, oba gwe atanafumbirwa gw'olina mukwano gwo gw'otayagala kusobya, era bw'akuyitako ne weebuuza tosaana muga nti Kisiru lwaki ompiseeko. Nedda. Naye omwami bw'akolawo kyakoze n'olyoka omugana naye Musiru olina amagezi, kino wakoze kyaki? Kubanga waddira obwa manager kati gwe wabutwala mu kampuni omwo, obwa manager gwe wabutwala kati gwa manager. So nga mwana toyagala gy'okoma okubutwala gy'okoma okubanga ebintu tebijja kutereera. Musazeemu nagezaako bugeza, ogwatudde wano lwaleero weegambe mutima nkijjeewo nkisazizaamu saagezaako bugeza. Wagenda kufumbirwa, wagenda na bino wammanga okuva wano oba obigambeko omulala ti kama mbaya ni mbaya, nagenda kufumbirwa. Nkyalo munamugamba nti bawo yakusumba agenda omugenda ogenda kuzaala bana 13. Kati munkikazi ajja amugambe nti olinayo nno ekifo ky'okuzaala ewange? Tekiriyo. Hajati nambemu yaŋŋamba agenda kuzaala 10 Genda omugambe nti wano sisuubira kuvaawo. Abasajja be tulina ebitundu 65 ku 100 bamanyi buli budde buli mukyala gw'alina agenda, era talina ntegeka yonna yakola byafaayo birijja bye bayita future ab'oluzungu. Olw'okuba budde bwonna ogenda ng'akulaba ku ebyo wajja gezaako kulaba oba onoosobola oba bisoboka oba tebisoboka. So nga mwana wattu nabagamba wano ekigambo noma bulijjo nkyogera nti bw'oba oyagala ekisiikirizo osimba muti. Bw'oba oyagala emirembe gy'okubeera awo kwata ekigambo kino wammanga, genda ofuule omwami wo mukwano gwo. Omwami wo muki? Mukwano gwo. Bw'anaamala okubeera mukwano gwo, mwana wattu ojja kusobolanga okumunenya ng'ategedde tikyoyogera nsonga nkulu. Ojja kusobola okuteesa naye nga mwongera ku nnyumba kubanga mukwano gwo. Not love. Love lugoye lweru nkibaddiramu. Buli akagikoonako be bati pa ng'eddugala. Bw'ona olowooza banjagala nnyo kaŋŋende ndaba oba omusajja ono ananjagala, nga mwana wattu agenda kukwagala ku mutima wasembayo. Era bw'obeere wa mugaso ku by'amanyi, naye mwana wattu abeere n'obusungu ku by'okoze ebikyamu. Buli lwanajjangayo okwogera ekibi ng'olwo omanya bw'atakwagala. Ng'omanya bw'atakola ki? Bw'atakwagala. Tugendeko ku aya eneddako. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ki? Weemuli bannange mutuna abali mu Qur'ani, biri bye nasoose okwogera tibyabadde byange, n'ebiddako bino si byange. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye ti wa in khiftum shiqaqa bainahuma. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti bwe mutya enjawukana yaabwe bombiriri, awo nno ffe bwe tulaba ofumbiddwa, oyo yennyini oba yakuwasa oba taata w'omwana oba maama w'omwana, Allah atugambye nti bwe tulaba nga waliwo tutidde nti naye abantu bano batuuse bagenda kukola ki? Kwawukana. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fabi'athu hakaman min ahlihi. Atugambye Allah subhanahu wa ta'ala nti muyiteyo omuteewuluzi wakati waabwe bombiriti. Muyiteyo omuteewuluzi, mimu eyo eboogerako, naye muyiteyo omuteewuluzi ku ludda lw'omusajja. Tutiteyo muki? Omuteewuluzi.
Omuteewuluzi mutogeza aba agenda kuteewulula ki? Ebyo ebisobye. Oyo yagenda ne kaŋŋende ngezeeko kaŋŋende ndabe obanga naasobola. Bw'atuukayo ng'akola volongoto ne munneewe nga mwana wattufe abalabi tubiraba, taata ne maama n'abaganda bammwe bonna nga batunula ku ebyo. Ekiddako kiba ki? Allah subhanahu wa taala agambye nti bwe mutya nga batuuse okubeera mu mbeera eyo mwana wattu. Allah subhanahu wa taala atugambye tuyiteyo omuteewuluzi ku ludda lwaki? Lw'omwami. Allah n'atugamba tiwahakama min ahliha, n'omuteewuluzi mu bantu b'omukyala. N'omuteewuluzi mu bantu b'omukyala. Tuyimirirawo katono basiraamu. Abakyala omusajja n'amala agamba nti ngenda kuyita ssenga bannange we bituuse, maama gundi okola enkuba ejja, byokola byonna binsobedde, bukyojja wano bintu byangeri nnyo sibitegeera, ngenda kuyita ssengawo nange mpita owange. N'agamba nti be batufumbirigana be bafumba, kati gwereeta wano ayogere byayagala bw'amala akufumbire. Ate bamufumbya ne bannyina b'abantu bya Rabbi. N'ogamba nti nyoka nsusseeko ajja afumbe. Basiraamu, ekigambo ekyo oba oyingidde okukolimirwe wa Allah subhanahu wa taala, kubanga Allah subhanahu wa taala bwe yali atugamba ku mukyalo oli eyali mu surati Mujadila, yagamba nnyina w'omuntu ye nnyina w'omuntu. Omuganda n'agamba nti sekkono tawaanyisibwa. Nnyina w'omuntu, omwana tabukutira munda meka? 2. Kati woddira nnyina w'omuntu ate n'omugamba ti maama waakufumbire, nkukooye ne nnyoko akufumbire, oba mwana wattu ogenze mu bikolimo bya Allah, kuba oba oyogedde ekigambo nga kinene. Allah subhanahu wa taala bannanga abakyala, Allah bw'olabanga embeera eyo yatabuka, kirizanga Allah bwe yalamula wano, genda oleete maama sengaawo kojjawo nani n'omwami waleete baleese. Allah subhanahu wa taala agambye nti wabaawo nga mutidde okwawukana okwabwe bombiriri, mwana wattu muyite omuteewuluzi oludda lw'omusajja, ate muyite n'omuteewuluzi mu bantu b'omukyala. Allah subhanahu wa taala agambye atya? iyurida isuraha, mwana wattu nga baagala, abantu abo baba nga baagala okukola ki? Okutereeza. Bakuyita oba okukola kutya? Abasowaganye bwe mbeera oba ogenda kukola ki ekyo ekigambo? Okutabagana. Nga baagala okukola ki? Okutabagana. Mu nsonga eyo bwe baba nga baagala okutabagana, okulongoosa mwana wattu, kubanga okulongoosa ndowooza okutabagana kiva mu kulongoosa ebyombiriri ekimu ekiba kizadde kinnawaakyo. Naye Allah subhanahu wa taala atugamba nti yuwaffiqi llahu bainahuma. Allah subhanahu wa taala ajja bayambako abakole ki? Abatereeze. Ajja kubatereeza. Allah subhanahu wa taala ajja kukola ki? Seekambulira ekigambo ekirala awo kitegeeza Oluganda olusingako awo. Jabbagatta. Agambye kubagatta. Yuwaffiqi llahu bainahuma. Allah ajja bakola ki? Ajja bagatta. Kati gwe tunuulira Allah subhanahu wa taala yakutonda n'atonda n'omusajja gwe wafumbirwa, yagambye nti bwe mufuna obutakkaanya bwonna, mwana wattu leeta abantu beewuwo, naye aleeta abeewuwe mwana wattu. Allah subhanahu wa taala agambye bwe baba nga baagala okukola ki? Okutabagana, Allah ajja bagatta. Yagala kasita munaabaleeta abantu. Lwaki? Agenda kuteeka baraka mu mitwe gy'abantu aba, hikima mu mitwe gy'abantu aba, ateekwa omukisa omulungi mu mmwe mwenna. Kuba temujja kubaawo babiri, wajja kubaawo Allah gw'ayagala kwabo. Akkiriza omuntu oyo byaga nti bambi mutereeze. Allah tabaagala bw'ati. Allah asiima ebigambo bye, agambye nti ajja bagatta. Allah bufumbo bwaffe twabujjamu Allah subhanahu wa taala, naye nga bino byonna tubiina mu Qur'ani. Allah akutumye abantu bo, atumye n'omusajja abantu be bajje. Tolowooza nti baba batuddewo, ekyo kikyamu kituufu mu ddiini yaffe Busiraamu. Allah subhanahu wa taala atugambye ti inna Allaha, mazima Allah, kana aliman khabira. Mazima Allah subhanahu wa taala mumanyi nnyo, ategeera, mutegeevu nnyo, mumanyi nnyo wa byama byaffe mwattu.
mumanyi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ebyama byaffe abikola ki abitegeera kati kitegeeza ki nti nga bw'abimanyi amanyi gwe kiwagendedde okuvuma omusajja ekigambo ekyo amanyi kyewagenderedde mu kuvuma omukyala omwami oyo ekigambo ekyo oba omwami okubaako kyayogera mu mbeera ey'okukusoomoja naye singa munaleeta abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubagatta bwe mubeera nga mwagala kola ki kulongoosa. Tuzzeeyo ku kigambo kyaffe twagamba bannange obufumbo buyimirirawo mu mukwano. Obufumbo buyimirirawo mu ki? Obufumbo buyimirirawo lwa mukwano. Lwa mukwano ng'ogyeko okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe tukulembeza mu buli nsonga yonna. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ku nsonga zaffe zonna eziba ziyimiriddewo mu buki mu bufumbo bwaffe mwana wattu. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abakyala yatuyita zina byakwewunda. Tuli mu byekwewunda. Omusajja nga bw'agula ekimuli mu nnyumba naawe bw'oli ku sayidi ye. Omukwano ogwo guzimbibwawo ku bintu ebyetaagisa. Naye lunaku luno olwaleero njagala mbabuulireyo ku bintu ebita omukwano ebitonotono mu byo. Ebiki? Ebitonotono mu byo. Abakyala ebintu ebita omukwano bannange, naye mbagambye nti omukwano guyimirirawo mu ki? Obufumbo buyimirirawo ku muki? Ku mukwano. Edda nabagamba nti omukwano kye ki? Simanyi oba muganda wange amira wawa w'omukiwempe okyali namiira namutasibati mbadde njagala njukizeeko ekigambo ekyo twakyogera wano. Suubira nti tetuwerawo abantu 30 ti omukwano kye ki? Hajo timbuulira kulaba wavaayo dda mufumbo haja tiagaanye ani yaliwo? Twagamba nti omukwano kye ki? Omukwano twagamba ti kwe kwagala kw'omwoyo gwo ate mwattu n'okusiima kw'omubiri gwo. Omwoyo bwe gwagala ekintu omubiri ne gusiima. Mwana tuntera kati okugamba abantu nga mbajjukiza timunyiikire nnyo okusaba ebigambo bino wammanga ebigamba nti ayi Allah wange kusaba otaasa omubiri gwange obubi bw'omwoyo gwange oguwa obulungi bw'omwoyo gwange. Ate omugamba nti ayi Allah kusaba otaase omwoyo gwange ng'ogutaasa omubiri gwange obubi bwagwo. Ebyo ebintu bitambula bimeka? 2. Olw'ensonga nti omwoyo gwo gugenda kutuusa ku mubiri gwo ekintu ekibi yaumil qiyama. Lwa nsonga olw'okubeera Allah yatugamba agenda tuzaawo. Naye saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akutaase obubi bw'omwoyo gwo ng'ataase omubiri gwo. Olw'ensonga omwoyo kasita gulowooza nti tugende tubbe ettooke. Ye lwaki sibba ettooke nga toyogedde oli awo tudde n'oganza obituuse ngenda kubba ekivaamu nga omwoyo gugamba omubiri nga gugenda guyunja ettooke lya fulaana ne gugamba nti bane nkooye omusajja ono butamulaba biki bikitalina kyampa nina okwenda. Omwoyo gwe gulowooza omubiri ne gugenda ne gukola. So n'omubiri kye gugenda okukola kyonna kigenda gutuusa ku mwoyo. Olw'ensonga nti bwe batugyamu omwoyo baatugambayo ti omwoyo omubi gugibwamu bubi. Omwoyo omwonoonefu si bwe kiri bannange? Surati Nazaati nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omwoyo bagukambulamu buki? Busikambuzi. Naye nga mwana wattu omwoyo ogwo ebintu ebibonerezo byonna byagwo byayimanga ku mubiri. Kati ebintu ebibiri bisabe. Naye bw'oba omanye edduwa eri gye bagamba nti Sahabi simanyi ali gye yali n'asangibwa ng'omusajja amaawe ennyumba omusajja n'amugamba nti ennyumba ze wamwe zonna zigudde ziweddewo. Ye n'agamba nasoma edduwa eyange gy'eri. Edduwa eyo bw'oba ogimanya ebigambo bimu ebiri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim
ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم edduwe ebigambo ebyo mwebiri tuzze bannange tugambye nti obufumbo buyimiriddewo ku mukwano ne tugamba nti naye waliwo ebitta omukwano ebitta omukwano twagambye nti omuntu ali awo nga yagenda gezaako kisangulemu essaawa zino kisangulemu ogambe Allah subhanahu wa ta'ala nti ayi Allah kusaba obeere ng'okintaasa kituufu nagenda gezaako kulaba oba nsobola kantuukeyo ndabe bwe bunnema n'osibawo ekyokuna bwe bunnema nkole ki nzireyo kaŋŋende ngezeeko kaŋŋende ndabe oba naasobola naye ng'osembye nti bwe bukulema ogende ewammwe mbagambye musabe Allah ssaawa zino musabe Katonda wammwe omugaye nti ayi Allah nsonyiwa naye ntereereza embeera osanga nagenda kugezaako kaŋŋende ndabe kankole kindiddayo kyeki kyakulemeseza obufumbo okutereera olw'ensonga oyina ebyo ebintu bisatu ekyokuna waggala nawawa n'ensonga singa ogezaako ne bigaana n'otuukayo ne biba byaggete n'olaba nga tosobole ng'okola ki ng'oddayo ekyo tekivangawo ye omuganda yagamba nti simanya yageze olugero nga lutegeeza nti obireka n'otabikola ki n'otabyegomba siba yagamba nga kitegeeza era onaaga nti ŋŋenda omukyalo ekitegeeza tuba na future waka buli budde weeraba nga togenda nga mwana asooka wakubiri wakusatu wakuna oli kukola ki okyagezaako baana bafumbiddwa okola ki ogezaako wali tulidde kati n'otereera nga waliyo abaana n'abakuwa ku munyu lyo yakuwa ng'omunyu yabanga ki omu kati waliyo n'abaana ga maama nti mkuweerezaayo awo ebiri ku ssimu mugulemu ku munyu noga nti ozo zange ne zitabaako taata we mwana taataawo mukuume ennyo abakozi bannange mugende mulongoose kati abo abasajja bammwe bafuukanga bannyinammwe kiki kyotama ekintu kyewakola ng'olina emyaka 16 18 ng'ofumbiddwa lwaki kati tokisobola ne bakuyita mu kyama noga nti mwe mulemera ku nsonga kyewasobola okukola ng'olina emyaka 17 ate kati oli mukulu tomenyeka nakumenyeka n'okuzaala wamala ebita omukwano ekisooka kyennyini obuteefaako basiraamu abakyala ba Uganda tetwefaako kolo lwennyini lwofumbiddwa lwobeera omugole era lwobeera omukyala abakyala ba Uganda tetwefaako omukwano gw'ababbaffe gufaanfaanana yaffe oyinza okubeera mu ddalasa nga muno sigamba mmwe abali wano naye tena nawe musobola obbagamba ng'omukyala ayambadde jiribaabu ekirenge ekimu ekyali kisiba munda kisibye bweru ayambadde akakaya engerigeri sayidi emu mpanvu eno nyimpi n'otuna n'olowooza nti ate bw'abeerako ewaka oba abaffe biba bitya jiribaabu ng'ebirenge ekimu kiyise wano kikkirira ekirala kiri wano wasunsumadde nnyo wakoze bwe bati naye abakyala ba Uganda tetwefaayo point gye tulina enkulu etujjako omukwano mu basajja baffe mwana wattu enfaanana yaffe obuteefaako bwasukka abasiraamu abakyala nali eyo mu gundi egyo gye tulage nga batuyita abakufayo ne baŋŋamba tusomesa abakyala ebintu biri tetubibagamba okukola n'okwefaako abakyala ba Uganda buli lwowulira nga boogedde okukola kati nze nkola n'omusajja yaŋŋaana mwana wattu ewakawo wennyini okolerawo ekintu ekivaamu 13,000 buli mwezi bambi amaka gammwe n'oba ng'olina kyogayagattako ne bwogagattako penso z'abaana ne bwogagattako bayiro ezo sima bazita bayiro ebitabo 2 buli mwana mwattu oba olina kyogagaseeko naye ŋŋamba kakasa nti akatale mukayina ewammwe wennyini owaka
omukyala nga nti aja twefaako naye abasajja baffe bayingira matumbi nga watandika ddi okwefaako weefaako ku lwokusooka ku lwokuna bwakomawo ku bbiri akusanga otunulanga maguja n'agamba ya rabbi mungu ono gwe nasanga luyeebyudde taata wana alindira ddala kusange ng'ogenda kwebaka n'aganja kumusanga mu nayiti ekyo kimala tetwefaako bannange bwe twawulira nti twambala jiribaabu omukyala ajambala paka n'agenda mu ddiiro wuuyo mu kisenge bwabwabwabwabwa nga nnene ng'eyaja tusalaamu ekweyane ku ttaka bannange musiraamu nnyo leka yeyeyeyeye ayambadde yenna ali awo so nga omukyala omufumbo okwefaako Allah nga bwe yatuyita ekyokwewunda zina mwana wattu twalibadde era ng'ekimuli gwe bw'otunula ekimuli awo bw'oti n'okirabako obumyufu n'okirabako obweru n'okirabako obwebbulu mwattu ofuba okulaba nti weefuula bw'otyo ng'omuntu bw'akulabako bw'ati byazze nabyo nga bimunyiizizza nga mwattu bimusanyusa waliwo yali atunuulidde ekimuli obubi mumuŋŋambe eyo bambi olwaleero mumulabo bagolola omukono ng'ekimuli bakitonye bulungi olinaga nti akamuli kaakano n'otuna ku kimuli bw'otyo ekimuli bakitunulako na miki na mirembe na ssanyu ne baba bakunyiziza olikitunulako bw'oti mwana wattu ne kikulabikira buki bulungi era n'oleeta akamwenyomwenyo be baami baffe balina tutunulako ng'ebimuli mu ddiiro naye bannange tewali kisse mukwano ng'obuteefaako abakyala twefeeko omukyala akuga nti anze sikyadda mu kwemoolamoola ntyo mwana wattu waateemoolera waali era ate gwe yeemoolerako ye waali ye ayagala mulaba ng'afaanana buki ng'afaanana bulungi basiraamu tuyige okwefaako mukyala omwami bakuleka nga bwe mbagamba bulijjo nti atuuka owaka omwami n'atunuulira ky'oli ne ky'ofaanana okuva obwedde emisana obuteefaako butta omukwano banne obuteefaako buwanvu nnyo buli muntu atunule bw'ali wano bwe yeetaaga okuba neeka sinakindi nze nkugamba kati saawa zino tibw'oli wano osaana kusingawo ewaka tonnanyirira abakyala abali wano temunyiridde bulijjo mpozi ekyo tebakibagamba naalongo temunyiridde oyo ye namukwata eno temunyiridde kwenkana bw'oteekwa kunyirira ng'oli waka ewuwo era ffena twesiiza ebizigo twezigudde bulungi nga bwe tutyo naye tetunyiridde mukyala mukafi yagamba n'okubeera abakyala nga beefaaka abakyala bamwe abasiraamu nawula nga kinkosezza nnyo kyala abasiraamu tetwefaako nga ddala kituufu gwe simbula ewo ogende wa muganda wo mukwano gwo ku ssaawa emu omulabe nga bbaawe bw'agenda omusanga ati omulabe ojja kulaba jiribaabu ng'asika nansike mu ttaka mwattu ati ŋŋenda kusaala ng'egendera awo mu ttaka mu lukuubo leka mama guni gyeyo akatambala wano nkuwerekereko agenda kalonda awo mu bisaaniiko bwapyu bawe kaagenda omusanga nako mbagambye n'essaawa zino bwe yazze nga olabika bulungi ate mwana wattu obusiraamu bwaffe tebutukkiriza kwezigula nga tutambula butugamba kwezigula nga tuli luddawa nga tuli waka mbagambye nti Allah yatuyita ekyokwewunda basiraamu mugende mwewunde omukwano tujja kubeezaawo ensonga endala ejjawo omukwano nga bwe tugambye obutenyiriza obwo tubwogeddeko banne mwenyirize buteefaako kirala n'okwenyiriza nakyo kiki kirala nze ye Masaka nalina omukyala nga muliraanye bannange naye omukyala oyo nga bagamba alina nnyo olugezigezi ku mbaga yeeteeka ku mwanju nga tebanamukola ki tebanamuteekawo yeeteeka ku mwanju naye oli omukazi ng'omanyi kyakola embaga ng'eri ku kyala atumye olugoye e Kampala omukyala oli bakyala nga yeezigula naye nga wano bamuyombesa taliiwo leero mukatwa atajja kujja abeere ku reception omukazi oyo naye bagendanga omutunulako nga tebamuyise kwaniriza bantu nga mwana wattu bamuga maama kibi yanirizaako ku bantu awo nga mukyala yeebyudde ebityanyirira bitya mwana wattu naawe oyinza okuba nga omwami yagenze anyize nakuma ng'ofaanana bulungi
byonna n'abisazaamu ku mulyango naye ajjukira bulungi nti olina kyewakoze buli lwakujjukira bwati ne bw'ofaanana mutunule ku nze aja salaamu omukaddero omubi yena ajja ali mu mmotoka buli lwajjukira nti ajjaka ne waba mutonotono nga seekoolyo yebase mu kasondo abeera akola ki yenyinyibwa bwenyinyibwa kuba jjajja amanyiyo ate yavuddeyo ng'anyiize abakyala mwenyirizeeko basiraamu ewaka twenyirize ne bwe kiba kyetaagisa kufaanana otya abo be tulaba mu kkubo nga benyiriza mwana wattu ne baba n'obuseko obwewuunyisa ne benyiriza abaana ne bamyansiza mu kkubo bannange bw'omulaba lwaki naawe tofaananako ng'oyo ewakaawo banne mwenyirize emikwano gituweddeko abaami tebakyatwagala wooli naye nga mutuufu takyakola ki takyakwagala omukwano gwo wagutta olw'enfaananaayo baana battu twenyirize tuyinayo ekitta omukwano bannange ate kino kyakwata akati obukyafu tebwetaagisa kuggwe wekka n'owaka wonna omusajja bw'atuuka owaka nga gwe vayisi we gwadde olina okulabirirawo n'awasanga bw'ati mwana ate omutima gwesikaye kuggwe tegugamba buga nti abaana bano tebalina magezi tebasobola kukwerako wano gwe wennyini nagana ekikazi kino bannange ne bw'oba kyerwa kugattagatta ne bw'oba mutono nnyo kuyita ki nawe tekirina magezi bannange ne bwe wano wonna bwe wattunula mwana wattu nga gy'oli gwe omukulisaayo nga gyali yakugamba ebyo obukyafu bannange butuuka eyo gye tugenda eyo ewala ennyo buva mu ddiiro ne bugenda mu kisenge ne gubula asala ziba zino ennyumba ennene ne bugenda mu lukuubo nga buli wagenda okulinnya wonna mwana wattu tekikosa bigere bye kikosa ggwe ogenda okuleeta emmere nga yo yamutamye edda mbu haja akatunda ngako kamutama dda nga wenna wamutamye okusinziira nga bw'atunuulira waka obukyafu ne bwabeera nga mwana wo ye mukyafu mwana wattu omwami yeekuba emmeeme ye ng'abaana bakyafu waka genda n'otuuka owantu n'otunuulira abaana bannange noga ya rabbi ono kati taata waabwe yagenze okunoonya ssente era agula sabbuuni asanga abaana nga bafaanane bati mu kunyiiga kwe omukwano guti sui musajja minisita yagaa nti ekonome su naye omukwano syu ne gubulawo kasita omuntu abeera omukyafu nebyawagala nabyo nga bikyafu mwana wattu omukwano gwammwe oba ogusse ate banne omukwano gwagala obuyonjo ku buli nsonga yonna ekkwatako obuyonjo ku buli nsonga yonna gana n'otuuka owantu nze banne ntambula nnyo mbagereza kubanga abantu temubamanyira temujja bamanyi sajja yantwalawo omukyala nga naye ku buli kuliko n'ekiveera kinene nnyo mbw abaana kwe basulako 3 bana abaana balina 2 ne taata ne maama naye nga ekiveera omusajja alemererwa bwe yabulyako omukyala nanga nti ajati jangu nkutwaleyo naye nga obutanda buli wano mu maaso w'ekitanda natuuka mu kisenge ninga nti ono omwana ekimukubaganya n'ebbaawe bino tewaliyo kirabwa n'abitereeza bajja kutereera ne mujjayo ne mutegeeza ne muga nti munnange ebyo byofaanana kati naddala mu kisenge wabi nnyo ne mugajja komangu ekiveera ekyo ku buliri toddayo kwebasa ku buliri abaana bo obwo obuliri bwa musajja mbagambayo nakano musajja ne bwaba n'ennyumba ng'evaano mpaka Kibuye woofiisi ye buba buliri kwategeerera kwalowooleza kwabanjira kubamusasulira naye engoye bwe zoozebwa nga waka bazaanudde ku waya zigenda ku buliri subhanallah zigenda ku buliri otuuka ku buliri panaabulwa weebaka ate nga nze n'obusungu bungi nnyo omwaniriza bulungi naye olutuuka mu woofiisi gy'ateeka abakyala mbabuulira obuliri bwa mwami nga mulamu obuliri bubwo nga omwami afudde era nkakasa ti gwe bw'oyalakaliriko ne kanyirira nayina mama wange omuto naye ye bw'ayala obuliri ng'ayala buli baawe yafa naye nga ne bw'oba okutteko tokwatako
ayagala buyabwaza omwami we bw'aba abukola ki bw'aba abulaba ng'essuuka ze beebakira ndala ne zikeera okwalibwa ludda ku buliri ki mbagambye obuliri bwa mwami nga mulamu bw'afa wobufunira kuba tewali mukyala mu nfumbo ayala buliri bunyirire imanga obwali ddaani mwami wo alaba obunyiriri bwe bukola ki bwe bunyirira mwana wattu tokimanyi tikyamugaso nnyo omusajja okusanga obuliri bwo nga bufutukula bulungi tabaako kyalowooza kirala aba alowooza ggwe eyabwaze oba oyongera pawa mu mukwano gwo ebita omukwano basiraamu ebita omukwano obukyafu obuki ku byonna okukakasa okutuusa lw'olikakasa nti omwami wange kino kyenkola akisiima ensonga endala okuyomba abakyala mwakutta akati mu kuyomba mwakutta akati mukola ki mu kuyomba muyomba nnyo ebiro bino ate mwana wattu kimaze omukwano waka kigambo kuyomba ekigambo kuyomba kimaze omukwano owaka kiyitiridde basiraamu mukendeeze nabbi sallallahu alaihi wasallama alina kyayogera ku mukyala ayombesa bbaawe yaumul qiyama nti olulimi lwe lugenda kusikibwa enzira nsanvu lusookeyo balumuzinge naye nga lufuuse ekyenkana nga lwonna amazima lujjudde omuliro omukyala oyo abeera ayomba naani ne bbaawe banne mukendeeze olulimi mukendeeze okuyomba mwayitiridde ne mwewaana n'okwewaana nti nze awo oli nayisaawo mama budala nze owange ekyo takinkola musesebbula n'agenda ng'ategedde bwe mwogera ebiro bino so bannange Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza ate kijjawo omukwano owaka okuyomba waliwo ng'oggyeko okuyomba waliwo okwogera obubi okwogera obubi abakyala mwogera bubi abakyala tuteeka okuba n'amaloboozi 3 ewaka waffe mwattu n'amaaso bwe gatyo ga mirundi emeka 3 bw'otunula bano ab'ebweru n'obakanulira nnyo si bw'otunuulira omwami wo mu nnyumba gali galeke bakanulire butya gwe kanula oyiseewo oba otya naye ate bw'oyingira mu nnyumba n'omwami wo mwana wattu kakkanyako ku maki ku maaso ag'okusatu inshallah njagga babuulira wawe gabeera naye kakkanya amaaso ng'oli n'omuki n'omwami wo nga ye takimanyiiko nako nti okanula nnyo amaaso naye bwe tutunula ebweru bwe tutunula n'omwa abaami baffe bwe tutunuulira okuyomba bannange okwogera imini obubi okwogera obubi kususse mu maka gaffe omukyalo olina kwogera bulungi ge malowoozi agenkugambye bw'oyogera ng'oli eri ebweru si bw'obanga oyogera ng'oyingidde oli waka mu nnyumba yo n'omwami wo kakkanya kuki ku ddoboozi amakulu ate wabaawo n'eryokusatu eryo tuliyita lya stereo naye nga okakkanya ku ddoboozi ng'oli n'omwami wo basiraamu kakkanya omukyala yenna gy'afa eŋŋana mu nsi akakkanya eddoboozi ng'ayogera n'omuki n'omwami naye katwogera bubi tekyalina n'amalowoozi g'abakazi temuwulira eryange eryajja tisalaama nze nali ndi kumbi nakwetuma Haji Budala eno gyendi mu myaka kino naye abakyala bakyala bafumbo muzeewo amaloboozi gammwe jamaani nusanga ng'omukyala ayogera bi Haji amubuuza Haji ati kati eguli yange eno eriruda kebera mu baafu oba mu binika oba mu sefuliya kebera ekyemmanga awo engulu awo kukuwayooko subhanallah ng'omukyala ayogera bw'atyo omukyala tateekwa kwogera ddoboozi Haji kebera kaawo oba nakitadde awo ng'eddoboozi likyuse bannange mukendeeze enjogero embi mwogera bubi tebinyuma oli ng'agenda okuwulya terisikiriza tyono mukyala wange terisikiriza akulabanga kumpi ne mwannyina ayogera naye bulungi okusinga naawe mukyala wo mukakkanyeko ku maki ku malobooza agaafa dda mujjoga aja ti amaloboozi gaafa dda mugazimbewo musobolera ddala bannange enjogera embi amaloboozi gaffe esusse eddakiika zange ziwedde ne maliriza na bino
kamale na bino ennyambala yaffe bakyala ennyambala tewali akunyumirwa ng'oyambadde bulungi ng'omwami wo. Noonya kalazi omwami zakola ki zayagala zireeta omukwano bakutulako bw'ati ng'ennyambala yemusanyusa mwana wattu abeera awulira buki bulungi. Waliwo abaami ayinza n'okuga nti bo mwana wattu bakwata lwewanyirira luli muba mulina gye mulaga n'agamba nti maama gundi jjayo kali kewayambala luli olwo twagenda eri emmanga eri nuga ya rabbi nejjoka ennabadde mutigo genda okajjeyo kubanga ennyambala bw'okyusa ku nnyambala omufaananira bulungi gwe buli lwojjayo ddayo lwa bbulaaka lwa bulawuni lwa kakobe lwa kikofu bannange gyeyo ku ngoye ezimukola ki ezimusanyusa ebintu bibadde bingi naye ensonga eno obutasiima basiraamu boonoona omukwano obutasiima abakyala temukyasiima. Omwami bw'aleeta ennyama n'okayanira obutungulu noga naye bw'otegeera bulungi obutungulu tunuulira ennyama bagifumbirawo njereere bwetyo nga mwattu obadde ozze n'amagezi omugamba nti haji nti ninayo 5 byange byo naye nno obutungulu tewabulese ne gundi funiraayo 5 akwatakwata wati n'aswala n'ajjayo 100 naye mwe mutandikira mu giya n'omugamba nti kati ennyama tetusiime ebiro bino bwakuleetera ekya kiragala ng'omugamba walimpadde neneegulira bwakuleetera ekya bbulu nti walireseeyo bwakugamba omuntu n'abeeraawo ng'asobeddwa bannaye mmaliriza nga nsembyayo kino okunenyanenya mususse kyonoonya omukwano gwaffe okunenya omusajja ajja ategedde nti kati olaba bagenda kunvumira ki bagenda kunnenya ki okunenyanenya okunenya si kikyamu naye noonenya omuntu okuva ku makya bw'atuuka n'omugamba nti sente yaleseewo ntono aba yakatuula bw'atto namuwa butunda n'omugamba olaba be zitaamaze ate bw'omuwa obutunda mbuubwo mbukuwadde naye sente era munange we wagendedde era ayingira ekisenge anaye n'oyogerayo ebirala. Mulekeraawo okunenyanenya abaki abasajja okunenya tebakwagala okusukkiridde. Kuuma ku bigambo byo obitereezenga bina bwe waliyitawo ebbanga mugambe nti haji ensonga eno n'eno ozikola naye si ntuufu binnuma era binkaluubiriza n'obimumenyeranga bina mwattu asobola okwebulirira ng'alaba nti ebbanga lino lyonna abadde atambula naawe naye ng'ekyo kikuluma naye okunenya aba akyali ku ssimu n'omunenya otuweereza oba nedda nze nkubulira kino tokola si kituufu n'otulekera akanaana awo n'akola aba yakadda n'okiddamu aba yakakola bwati n'oleeta ekirala ng'onenya omusajja olunaku lumu ebigambo 50. Wabarakallahu fiikum. Nsaba Allah w'ekitiibwa naye nga insha Allah tujja komawo olunaku olulala olwaffe insha Allah tulabe tumaleyo ebyonoono omukwano then tulwete ebikomyawo omukwano. Olwaleero tetubyogedde twagala tusome tukole tutya okuzaawo omukwano ffenna nkakasa gujja kuddawo insha Allah. Wabarakallahu fiikum wajazakum khaira fi dunya wal akhira. Sabayi Allah w'ekitiibwa atugase n'ebyo bibeere bya mugaso eri emyoyo gyaffe emyoyo gyammwe. Sabayi Allah w'ekitiibwa abagonze emitima gyammwe buli gye musomi wano abaweemu empeerateera abawe okubitegeera. Sabayi Allah w'ekitiibwa atuwonye okumugattako ekintu ekirala. Sabayi Allah w'ekitiibwa atuluŋŋamye oluŋŋamye olulungi. Sabayi Allah w'ekitiibwa atuwangaaze oluwangaazi olulungi nga tuli balamu nga tutegeera nga tumusinza mu bwomu bwe. Sabayi Allah w'ekitiibwa atuwa obufumbo obulungi. Sabayi Allah w'ekitiibwa atuluŋŋamiza abaami baffe. Sabayi Allah w'ekitiibwa abagabirira riziki ennungi emirembe tulabirira erabirira n'abaana baffe. Sabayi Allah w'ekitiibwa atuwa abaana abalongoofu abakkiriza abanywevu ku ddiini yaffe ebisiraamu oluvannyuma lwaffe. Sabayi Allah w'ekitiibwa abeerenga atugondeza amaka gaffe gabeere amagonvu atugonza emitima gyaffe eri babba baffe. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.